amawulire si malungi n'akamu okuva mu ggwanga lya Saudi. Mujjukira emboozi ebadde nga etambula for a very long time era ng'emboozi eyo yali ekwatagana ku mwana nkuba kyeyo amanyikiddwa nga Vicky Ojoko. Vicky Ojoko ono atamanyi emboozi eyo, ono omwana yali awangalira mu ggwanga lya Syria eyo era nga yafunamu obutakkaanya ne mukama we omukyala yali tikitoka oba yali omuzannyi wa firimu era nga munnange okusinziira ku ye obujulizi bweyasobola okubeera nga teyeewako yagamba nti omukyala oyo yamutikanga emirimu mingi ng'amugamba kola kino kola kiri aba amaliriza kino nti ate kola nekiri wabula n'agamba mukama we nti sigenda kubeera nga tebikolayo olw'ensonga nti nze siwulira bulungi era mukama we ndowooza ne bafunamuko obutakkaanya era ekyaddakaawo yagamba nti kyamuwaliriza okubeera nga ate ajjawo mukama we era ono nno bamusindika ku kibonerezo kya kalabba era nga yasobola okubeera nga ate agibwawo. Kakati no kyekintu kyekimu ekigudde sayidi z'ende Saudi waliwo omwana ow'obuwala era ng'ono it is not yet clear oba manyi bitandika mpola mpola amazima oluusi ne gavaayo oluvannyuma era ng'okusinziira ku ye agamba nti yayingidde mu nnyumba n'asanga omukyala omukadde gw'abadde alabirira ng'agudde wansi yagenza okubeera katamunyenyanyenyako ekyamazima kiri nti ng'obulamu bwaweddewo dda era munnange yavudde nabeera nga teyekubira omulanga n'agamba nti mbere nga temumuyapa mwongereko ne bakama be otherwise bagenda kubeera nga temunnange bamuteeka ku kibonerezo kyekimu nga kye basobola okubeera nga tebateeka ku Vicky Ojoko. Njagala kubeera nga tekutera obutambi buno atongera okubeera nga tetuwuliriza biki ebigenda mu maaso sayidi ze bannange si byangu n'akamu. Olaba ng'omuntu gw'okola naye oba gw'okolera ng'embeera gy'alimu si nnungi tegeeza ku bakulu abakusingako oba bakama abo oba ofiisi gy'osibukamu obategeeze nti bannange omukyala gwenkolako ali mu mbeera bweti ne bweti era nga senga incident yonna yonna eba eguddewo kisobola okubeera nga temunange ekikuyambako senga poliisi ekeera ku makya nebeera nga ate ekebera records nti wasobola okubeera nga ate owaaba embeera nga bwebeera etambula so kabeera nga tekuterawo obutambi buno otongera okubeera nga tetumanya biki ebigenda mu maaso sayidi ze wena bakugyeyo era sitiro nga tuli ku nsonga z'abankuba kyeyo njagala kubeera nga tekuterawo emboozi eno era ngera kusabatuula giwulirize giwa obudde kubanga ono ye yagula ettaka e Kampala wabula ettaka lyali ligenda kumaliriza munange erimusizza era nga famire yennyini nyini okuviira ddala ku maama we baganda be basobola okubeera nga tebakiteekamu omukono ogw'amaanyi okubeera nga ate agibwawo so binabeera ngenda kubeera nga tebikuterawo kansuubire nti ogenda kubeera nga ate ojjamu ekyokuyiga Shakasha Musomoddwa wali nnyo wansi ku namba zisimu omunoonya kajja kubeera nga takulobeddeddwako wena wena nga tusimbule n'emboozi eno ey'abakadamba babiri abali mu buzibu sako n'emboozi endala nnyingi nnyo tipa bakadama bangambye nyingire mu nyumba simanyi oba bagenda kunzita munyambe bakadama munyambe namba ya mukama wange iyo kubayo munyambe mukama wange bangambye nyingire mu nyumba bagenda kunzita omukadde sanze banange yafudde dda munyambe bakadama munyambe banange abaana bange balese batya banange munyambe muntambuliza vidiyo sinza so omukadde sanze yenna amaaso gali waggulu omukadde angambye ku makya badde mulamu ne mugamba yanza sinaba kumutta munyambe baana mmwe bakadama mukubire mukama wange mugambe sinza so omukadde sinza amuse enamba yeri 055 emwe mirundi mumugambe sinza amuse ngenza okugira omukadde nga atakyasa yenza okulaba omukadde takyasa nzizenga sekyasa munyambe omukadde mukubire mukama wange enamba yeri 0 agamuzi munyambe nze simanyi oba luno nduwona munyambe mukubire mukama wange bosi wange mumukubire nze amagulu gakutuse dda mumukubire bakadama abaana bange mbalekedde ani nze ngajja kubakolerera story time kasubira oli mujja kunyumiza ettaka lya Nabula Uganda we lyalinzisiza 2011 nga mwala wange wa myaka 1 nasobola okugula ettaka e Uganda ngula ettaka eri waayita emyaka egyayo kitali mingi nnyo atandika okuzimba nga nfuna pulaani nzimba nfuna pulaani okuzimba nga mukulu wange ngamba nayagala nnyo okuzimba ennyumba ez'amaduuka akitya nali ngulidde ettaka eryo maama wange ave mu kyalo e Masaka ajje mu Kampala jjukira nze nazaalwa Masaka Rakai naye ate nakulira mu kibuga Kampala era amasomero ge nagenda mbwali mu Kampala so okugenda mu Masaka kyamenyanga ne ngamba kangule maama wange kangule ettaka tekemu ennyumba ya maama wange abeera okwo naye engeri gye walinga tiswanire nnyo nnyo maama wange yagamba tajja kuvayo kujja matundidde wantu wasobola okulima n'okukolerawo ebintu byonna byonna so eyo challenge yali amaanyi nensalawo nteekemu amayumba agamaduuka
nakulira wabanga amayumba gabatuuka kwa maduuka ku kigende wane wa Bobi Wine. So nakulira nga mayindi maduuka gabaga jukire no area najigula nakula banga ngatekula kula nanga naye katwenjogerere kula kula munange nga mugamba mwanyinaze nkola maduuka mbeere nga mfuna mukuse mwana nyabo yanga mate maduuka tegajja kola area jogenze mutere nyumba bonazimanga za maduuka ojja kufiirwa. Era nampana magezi bwate nkole ennyumba ez'abapangisa. Nkole ennyumba ez'abapangisa 2016 ngende Uganda. Nagenda Uganda nagenda tezinaba kugwa bulungi ngenda okutuuka. Munange ngenda okutuuka 2016 nga mukulu wange ennyumba yasookera ddala okugwa eyo makati. Yagiyingira ne famire ye n'abaana be. Saakinyaga nnyo kubanga nalowooza ngamba ono muganda wange atasula atawa bweru n'abaana be nga ennyumba ewedde. Naye nga nasooka ne neebuuza ne ngamba mutuyingira oti ennyumba y'omuntu nga kwazi otomugambye. Mukulu wange yafa. Ayi mwami mwe yamugamba kunamugamba omuntu nayingidde nyumba y'omwana nga tenagwa aligivaamu. Olumulu wange nakola comment nagamba ajja gibaamu okujja nga siri mulamu ku nsi. 2017 mukulu wange oyo n'afa n'ava mulamu bwensi eno yagenda okuzaala n'atadda. Nankireka nembeera okale nga ennyumba sizigira nnyo nenzingolira nezimaliriza zonna abapangisa ne batandika okujja bayi 17 okugwa ku 28 nga tandise okufuna abapangisa. Ekyanzigya mbiri ku mutu wadde ennyumba ezo zaali ziwedde saafu naye wadde 10 2018 2019 2010 naye nze nga ndi muntu ono alina omutima ogwagala. I think oba kyalinga bagamba nti edduku nga bandoga nga nazijjako omutima. Luka luli awo nitandika okugamba naye ennyumba zino zesitayinamu wadde 10 zesitamu wadde 10 nga nasitekamu ssente nnyingi lwaki sizifunamu. Nga munange nga nkola ki nga ngamba mukulu wange 2021 myaka gigenderedde 2019 awo wuuni 2020 awo nga mugamba nti njagala tunda nnyumba ezo zibeewo kubanga nga gyesitazifunamu njagala zibeewo na era ne tumanya price y'ennyumba kiza bagenda zigula nangamba bulungi nnyo. Covid bwatuuka n'amala naggwamu ne ngamba asigenda tunda mu Covid kaninde agwemu. Eno story njibawa njagala mufune ekyokuyiga abantu balina ebintu ebulaaya. Olwo mubuuzizza mubuuza ebbeeyi bagenda kumpaamu ssente mmeka era nangamba bulungi nnyo nti engeri gyali Covid na buli kimu bajja kumpaamu obukadde nga 10 ajja sukkawo. Ngamba nedda tulireeko Covid agwemu kubanga wala twasula mutwa mu Covid obukadde tulinda Covid agwamu 2021 nga ngamba mwana mama akolera ebirungi bingi lwaki sikola ki simugulire nga nkola bulungi ettaka nga mufunira omuntu ng'agenda munamuza ettaka ng'asiima bulungi ekitundu wayagala naye nze samugamba nti ekitundu ki wasiima bulungi ettaka nga tuli kwattaka nga tulisasula nga waddeyo nga mugamba ettaka munnange nno mwannyo kale nze okuba mukulu wange ettaka samanya nti ekintu kyenkoze kya busiru. Era okuba namuwa ettaka yangamba nti abantu batandika okumuloga ku kyalo yatandika okufuna amayembe yatandika okufuna ebirooto ebi yatandika okulwala biki bintu bingi nnyo byeyampanga byonna byekufuusiza sakitwalanga kikulu naye neetuuka nembuuza ne ngamba nti bw'oba olina awantu woosula nga wasinga wano wenkuwadde oba nga abantu bategedde lwaki jja nongamba nti abantu batandise okuloga olw'ettaka lyofu munnange nga nsirika 2022 nga ngende Uganda olwo nga ngamba ngende nina empapula zange eziri e Uganda nkombewo nazo bwe nava wano nali naakafuna ebizibu byange nga ngenda ngenza wamaama ndezeeko nkomye bwe ngenda olwo okunona empapula nagenda okusinkana mukulu wange yali ku ssomero baali batuganya okuyingira nze ne mukyala mukulu nabeerira essomero abasiraamu baali bangambye okuyingira nali sikunamenye naye byali binkutta omubiri wanga basiiba naye twagamba nitukirizibwa ne tugenda ne tuyingira bwe twaba mukulaba mukulu wange twali tugudde ku accident twali tuyingira etennansale twali tugudde ku kikula kyonna kyewunya nnyo ne ngamba nze omuntu bukyanga mbeerawo sigezesebwanga accident bukyanga mbeera muntu wadde n'akagaali keekonya akagaali sigezesebwanga accident sakitwalanga kikulu nakireka ngende wakati mba ngende waka tugende kajjansi okunsiba bamala okunsiba enviiri ntudde ku ggaali nfunye accident endala nkyebuuzizza buno yali accident endala yali boda ya boda akono omuntu wabula akubanga ali emotoka endala ezizze nandibadde nfudde kubanga akikunyisako ye boda nze eke yafuna ka accident yafuna obuvune owa boda talina kyeyafuna gondalire ku boda talina kyeyafunaku wabula nze ke yabayo n'ebisago n'ebikulu nga nsirika kati nga mmala nga tugendewo omwami oyo bwe twagenda omwami oyo nga tugenza omubuuzaako ku Sande oyo nno ngamba mwami oyo ntegeeza amaka gange mwabeera munaye nga tugenda omubuuzaako omwana ali amukubidde essimu namugamba kojja tugenda kojja owe twatuka mu nnyumba twatukaosanga 7 n'ayambalirawo engatto n'afuluma ennyumba n'atugamba yali Sande n'atugamba mutabya nakubeerawo alina meeting ku kyeneewuunyisa nnyo nti omuntu badde taludde okundaba wadde namusinganako ku ssomero kati ate nze waka n'avaawo n'agamba nti agenda alina meeting ku ssomero nasiketwalaga wabeerawo nno nnyo ne tumulindira ddala mpaka ssaawa 4 ogw'ekiro omwami yo teyakomawo nze ne sitakifaako ne ngamba mukyala wange ne mugamba mama Asma bampe ebipapula byange ngende kuliriza bwana wali ekinyuse omukyala n'anoonya ebipapula bulungi nnyo twabijja mu keesi waggulu tunoonya kyatwala eddakiika nga 3 okufuna ebipapula ebyo gye byali biri naye baaba nkwasa bwate ebipapula ne ngamba nedda tobimpa n'embigaano bwenna
usawe usakirowooza akempapula ekyo lwakinsigaanye bwana nguya mukulu wange ettaka mu 221 nakatinga communication naba nga takyankubira nga takyampereza wadde message nga communication actually yafiira ddala naye nenkibako kati nkomyewo ene Sweden bwenkomawo nengamba naye omwana wa nnyabo namukolaki nensirika by the way 222 ngigwako muzeeyo omusajja mwami wa maama ng'agenda afa bambi yafa kikutuko yafa mangu nnyonyonyo bw'afa mangu mu Oktoba bwe yafa mangu nedalindako nava Uganda mu Oktoba kitegeeza yava 223 ya 223 mu Oktoba mwe yafiira kuba 2 nali mu Uganda 222 mu Gwekumi mu 223 muzeeyi n'afa mangu kikutuko yakuzuka bulungi nnyo n'agira n'akutuka n'afa kati ne bagenda okuziika but all before that ntandika okufuna ebirooto abantu abamu atamanyi kulabikira oba atamanyi Katonda ebirooto bizibu nnyo okuyiga engeri gye bayinterpreting amusooka nyumizaako nnyo ffe banzija ne mubanyumiza bamumanyi naddiini nnyo asaba n'asiba n'atula erinnya lyo n'akubulya buli ekikwatako ffe baba omwagala inboxinga nja kuwa enamba by the way she's a Kenyan naye kati yamuvinze ini abeera Uganda era bagenda kugundi church ya Pastor Tom I think nja omwala omunakenya omuto yoyo nno feba munenga nga ntandika okufuna ebirooto ebintu nga ndaba nfa ngira nkola ki nga ndaba nfa naye nga abantu abanzita ndaba mukulu wange ayimiridde awo ndaba ne mukazi we ayimiridde awo naye ng'ekinzita butwa kati abantu bano nga bwe mbayitamba nga muyita ambulance nga tebagiyita basirika kale bingi ebyokufa sigenda bigiramu kati nga ntuuka mbulira ffe bamugamba naye nyina ebirooto ebibi bye sitategeera munenge ng'ebirooto abinnyonnyola nga ngamba kati ffe babwe ndamugamba ebirooto je naŋŋamba teyaŋŋamba nti mbulira omuntu abigula yaŋŋamba nti I'll fast and pray njakula Katonda gwalindeetera ffe okujja okumbuuza nga mbuuza erinnya lya Kalooli manyi oba omuntu gwe bayita Dalausi omumanyi nga mumunakenya amanyi amaganda nambuuza erinnya mukyalo basi alijjukire baliyita nambuuza erinnya lya Gundi olimanyi ne mugamba oyo ye mukazi we nange nagamba be bantu abali behind and the reason why bagala kutta kubanga like actually yangamba reason lwaki bagala kutta yambuuza oyina ettaka e Uganda namugamba ye nyina ettaka nangamba because I see ensonga yagala okussa bintu by'olina e Uganda biwalekayo feba nga simbuliranga nako nti obenda Uganda naleka yettaka nga limanya Gundi nga bebabina nga tabimanyi nako ne mugamba okay nangamba it's way tojja kufa bikibikine tukivaako olwamaze obingamba mu Gwekumi mu 2023 muzeeyi omusajja n'afa muzeeyi bwafa ne bagenda okukolaki ne bagenda okuziika bino baziika amangu muzeeyi bamuziika I think 2 days after or 1 day after nga bagenda e Masaka okuziika nga bakomawo bwe badda nga bakola ki story mbwe ababbi bayingidde mu nnyumba ne babba ebikwatagana ku ttaka lyange ettaka lyenjogerako lya mirundi 2 waliwo erimu endika amayumba g'abapangisa eddala limu teriko kintu nakimu kiriko naye bwe baayogera pulaani bwe baagikola nze tebaŋŋamba so balina omuwala gwe baayogera sijja kwogera linnya le balina omuwala gwe baayogera owa famire kamuyitaani amuyita linnya ekikulu simanyi kamuyita Eva nga bagamba Eva mu ttaka baabibye ebikibiki kati nga ebintu baabibye eby'ettaka kati nga Eva ye yennyini ankubira ngamba maama nno kojja baamubbye ebintu ne babibbiramu kati sinakikuba olwokumbe ne Eva ali mu lukwe bane baanamwe olwo ne Eva ali mu lukwe nga sikimanyi nze namugamba ekintu kimu nti kyemmanyi ebintu byange ajja bikomyawo so bwe yabaako nenkubira feba ne mugamba feba bangambye bwe ebintu bavudde wa maama okuziika e Masaka muzeeyi ebitaka byasanze ebintu by'ettaka baalibbye namugamba nti kanne bakeko nkirowooze enkeera nangamba no ebintu tebabibbye ebintu balina olwo mbuuza nti bakola police report abantu abo bantegeeza nti babibbye nga wayise weeks 3 nga tebannakola police report mukulu wange tanyezeeko mukazi we tanyezeeko olwo omwana amala okuŋŋamba mugamba bajja bikomyawo naye mukulu wange muweereza message ne mugamba empapula zange ezo ezikola by'ettaka lyange nzaagala wa maama e Masaka mukulu wange teyanyiga kati nga njogera ne feba nga ngamba bajja bizza lwali lwakubiri I remember nalina ku mulimu wano nga ku mulimu nange mba ndi awo ku Gundi nga ngamba ngenda kusiiba nsabe ettaka ebintu bajja bikudiza ebintu byo yangamba what belongs to you no one will take it ng'asirika nga ffe basaba waite nakuumeka ku Lwomukaaga ku Sande nga mukulu wange ndooza bambi alinnya emmotoka nga ebintu bimulemerera ng'empapula zimulemerera baana mmwe tya Katonda empapula zalemerera mukulu wange n'azeetika n'aswala ewa maama e Masaka nnaku ezo 4 days of praying mukulu wange empapula zamulemerera neyeetika n'agenda e Masaka nze nkubira maama ndooza wayiseewo wiiki nga mugamba yi maama kale yalese ku mpapula zange eyo naŋŋamba yazirese ku Sande munnange yazirese ku Sande kati kolo maama mubuuzizza before namugamba maama manyi bwe bajja okuziika muzeeyi ebintu bababba nagamba yinga ate ebyo mbadde sikimanyi ngolonga sinamugamba maama nti babbye empapula zange nze maama namugamba manyi bakaloole bajja okugira muzeeyi bababba naye mwe abamanyi ababbi teri mubbi ajja neetikkansa we yangu italiyo omubbi ajja amanyi ekintu kyagala bwe kiri na buli kimu naye ebintu bye baatika nakugamba namali dakiika 3 nga banoonya ebiguli mu nsawo ebyo baali babikwese dakiika 3 kakuzeeko ku mabega we naddayo wa Uganda mu 221 mu 222 olwo nfuna empapula zange natuuza mukyala wange ne mugamba
banna ettaka lye nagula liri ku ki kubanga nze kula ettaka lino nali njagala bazimbe ennyumba yaabwe babeereko bave mu maka gange omukyalo oyo yantegeeza bulungi nnyo n'aŋŋamba ettaka eyo gye twaligula wala nnyo tetusobola kubeerayo jjukira omuntu agamba nti ettaka lino wala nnyo omwami we ye yagenda ye yennyini n'alikwata n'alisiima ye yennyini omwami we yakwata ettaka eryo n'alisiima era ne tulisasula bulungi nnyo era n'ettaka eryo tuliteeka mu mannya gaabwe kati munnange olamaze okutwala ebipapula bya maama nongera okufuna ebirooto biki byeyongera ebyokunzita nga nkibaako ng'olwo ntandika okuba 2024 nga ntandika okugamba mukyala wange kubanga jjukira mwabagamba mbu famire baffe tuziyambe nkugambye ennyumba ezo zaggwa 2017 sifunanga ku renti ziri emizigo ena basula mu muzigo gwa bwerere mu Kampala tolina wosulira bwerere mu Kampala nzi ng'oli mu Kampala osulira bwerere nga ennyumba sizizo nga landlord yakuleka n'osulamu emyaka 8 jangu wano yogera ogambe mu baganda ffe tubayamba abantu abali wabweru kuliko emizigo emirala 3 tubale gino emisatu buli muzigo gwa mitwalo 15 naye nga emyaka egyo 8 sifunangako wadde 10 naye lwawudde nga sifuna 10 nembagulya n'ettaka ekyo tekivudde okwo nga n'abaana bafuna ebizibu oba naye yennyini bwafuna ebizibu nga muweereza ssente nga lebankubira nti katwagala ssente nga nzibawa obadde okimanyi nti mu 2019 2 awo yesawo 2 awo covid nga akatandika namuwaako ssente ng'atandika bizinesi ng'olwannimbye nti bamugobye ku ssomero anti musomesa yannimba nti uganda basomesa ba history tebakyayagala balagobye 2 oba simanya biki ngamba tambwe nga njagala ssente kule bizinesi nenzimuwa eneho olamaze okuzimba ebintu ntandise okufuna ebirotolooto nkoze biki mbuulidde era ffe batuze mu kusaba tukoze biki 2024 olw'ompoolu ndi lubuto lwa mpoolu maye bubeera n'obuto obeera ne hormones kati nga mpanikirwa mukyala nga mugamba omanyi abapangisa bwe batubasasula ssente zange njagala ennyumba ezo nga teziriimu muntu n'omu njagala zibeere enkalu saagala nnyumba zange bapangisa zoonona ate nga nange sizifunamu ennyumba eno zenyibagamba ezo nasasula miliyoni esukka mu 5 naye abantu buli muntu atuka ku nnyumba ezangamba miliyoni 50 okay ennyumba zange bazimba bulungi kuba buli kintu kyenateekamu kyali ka class buli kintu kyenateekamu kyali kirungi nayagala nnyo okola ekintu ekiri class naye abantu bagamba bakubbamuko ne of course babamu ebyokubba kati mune nga mugamba sente atandika ozimpa yampaayo omwezi gumu I think February ne March n'alekeraawo n'atandika okugamba mulamu ate abapangisa baalinnyo ebundi baalinnyo omuti emuggo gwabakubye simanya baitomedde ekidomola simanya bakoze ki nampa excuse simanya oli maama we yafiiriddwa simanya oli taata we yalwadde ekizimba ennyumba simanya biki tebanasasula n'ensirika 2024 n'engenda ewaka wa maama kati bwe nagenda ku luno nagenda kukima mpapula zange nali ready kukima empapula zange wa maama bangenda okukima empapula zange olwalo nalekedde okumpa ssente emyezi 2 yalekeraawo okumpa ssente yaddamu naye ngamba naye lwaki nfa n'abantu kansirike nga ngenda e Uganda nkola ki nga ngamba ngenda kukima empapula zange olwo nkubidde maama ali e Masaka nga buli lwe ngamba okugenda e Masaka okunona empapula zange nga the only thing I could see kufiira ku luguudo lw'e Masaka the only thing that I could see the vision I could see nze abantu ba famire yange yonna efudde nga nze nsigadde obwo omuntu abakubonyabonyeza oyo omuntu abakubonyabonyeza okutira famire yonna kati munnange kati nakola nagamba maama sigenda kujja Masaka ne mubulira ensonga lwaki ne mugamba ndowooza olugendo olwo mundaba kufa kwerere kwe kunzigira maaso ga sigenda kujja ne mukana naye maama leeta empapula zange ezo e Kampala wanjilove I love you baby leeta empapula zange e Kampala naye maama nga ajja nga ngamba empapula ngenda zireeta ate bwe yamala nagamba sigenda zireeta bwoba ozagala zeero nini naye mugamba maama ebintu byogamba olwo maama nga mugambako nga ngamba kati banno yagala bagoba amayumba oyagala balagewa oyagala munno makasukawero n'abaana be biki biki naye mugamba naye maama lindako ennyumba zino bwe nali nzizimba ndazizimbirani ennyumba zino nazitandika oba naye nga natandika bizinesi yange satandika bizinesi ya famire gyolowooza okuwa buli nnaku obadde ogiwa yensonga lwaki mbagamba abantu tumulekeraawo okuwa abantu ssente kubanga Africa Uganda nizijoko mubawa sente the more they want the more hungry they become money hungry they become so munange nga mama ekyantaka na bireka ngamuga abantu gonzala botabireeta totagala kulinnya wange munange kati ngolo nambuking the Airbnb bichi nga ngamba twali tuna mitingena kuzomwezi ngalumu 2025 nga mugamba totagala kujja wange bo batozina empapula nga yekyanga nga naye asirika mama wange naye munakate mugundi zonto nganze ndo munange munayimba ndiyo nga bulenda ku bbiri nga ngamba tugenda nno kujja munange papula zonzireeta konzi atomaze n'okukkakkana uzireeta ojja nemujjukiza ne mugamba nti jjukira nakugaye bwato zireeta totagala kujja sawa kumanya oba nkyawa nange nkukyayisala nakulabako nga munaye maama ajja maama bwajja omulundako olwasooka lwenyisa musaba mpapula ezo nga nsirika lunaku olwaddako nga musaba empapula nga mugamba maama empapula zange wamaama ngamba bannange empapula mwattu nazeerabiddeyo empapula nazeerabidde nazeerabiddeyo batukubuliri ne peti yange nagyerabiddeyo maama aganje okuleeta empapula mama ngamba abyerabidde bangamba nti abyerabidde nga munange oli maama ate taata mpolo yali akamulaba omunuuli gw'ogusooka kwegamba emukwano gwali awo gwali munange tumala tukomawo kati tuba tuli e Uganda ery'ebbanga omukyalo ono mukyala Kalule mama Sima ne Kalule jjukira ate tebambuuza ebbanga lino yonna emyaka egyo kuba 2022 tebanyega
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.